Kaakati abasawo bamujjanjaba n'atereera, tugambe nti ki era yabunywera wa? Oyinza okubijjukira? Pawulo bw'amanya nti nno kuba baali bakoleddewa n'amanya nti bano basudde afudde n'anyumya yeewuutwa kati baamala mmukolako abasawo alyoka ajja n'atereera n'alyoka ajja. Kale okuziika kuwedde, basaasaana basaasaanye, nsigaddewo ng'abafamire n'ebigambo bingi bingi awo tebibula mu kufiirwa. Teribula byali bingi akazito kangi akaabatuulako, buli omu akugamba kino, buli omu akugamba bw'atyo munnange ng'agenda. Kaakati nga tuzzeeko emabega, bivvulu ki bye mwakola naye by'ojjukira nti kino bannange ekivvulu kyaliwo? Ebivvulu bye twakola naye mu Kabulidda? Wonna kuba mwakola ebivvulu bingi mu mitendera egy'enjawulo. Ebivvulu bye twakola naye waliwo ebyabeeranga ku biwologoma, oba mwali mu Lukwata, oba mwali mu ki? Wabaawo ebivvulu by'ebisaawe. Twakola okusookera ddala ebivvulu bye twakola nga tusiibula Livingstone Kasozi. Ekivvulu ekyo baali bakituuma Dunia Weeraba, twakikuba Nakivubo. Kyali ky'amaanyi era abantu baddamu bulungi nnyo. Era nzijukira nga olwo bali basatu basudde Kafeero ne Kasozi nga bakiyita Dunia Weeraba. Kanzije katono.